أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. عباد الرحمن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. bakadde bangabe bitiibwa oluvannyuma lw'okutenda ku Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba asse okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanya n'eddoboozi nze Kiwalabi Muhammad Abubakar nga ndi muyizi mu Azhar Sharifu University. Olwaleero biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tugenda kuyigiriza katini ku irimu ey'obusika. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu kitabo kye ekitukuvu Qur'an surati Nisaa aya 11-12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Allah wekitiibwa oluvannyuma nga ayati ezo tezinnaba kubeera nga zikka, tulaba bulungi nti Awarabu mu mbeera yaabwe eyali ya period of ignorance oba jahiliya period baali nga tebasikiza baana ba buwala yadde abakyala. Wabula mukyala wa Saad ibn Rabi'a abamufasirina Qur'an Karim batunnyonnyola ti mukyala wa Saad ibn Rabi'a yajjirwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatani Saad ibn Rabi'a, yajja eri Nabbi ng'alina abaana ba Saad ibn Rabi'a babiri. N'agamba ekitiibwa Nabbi Muhammad nti ya Rasulallah, hatani ibnata Saad ibn Rabi'a, abaana bano bombiriri baana ba Saad ibn Rabi'a. Istashhidu abuhuma ma'aka fi ghazwati Uhud, taata waabwe yafiira mu lutalo lwa Uhud omwali nga mugenzi okulwana. N'amugamba nti naye fa inna ammahuma akhadhu amwalihima wa lam yatruku lahuma shay'a, taata waabwe omuto atutte maali yaabwe yonna era talina kyabalekeddewo. Mu biseera ebyo ayati zino ze tusoose okusoma ze muwulidde 2 mu surati Nisa zaali tezinnaba kubeera nga zikka ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nabbi agamba omukyala wa Saadi n'amugamba nti yaqdi llahu bima shaa, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulamula ku nsonga eyo Allah bw'anaabeeranga ayagadde. Mu bwangu ddala obw'ekitalo aya zino bbiri ne zibeera nga zakuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tugenda okuziraba. Era bwe zaamala okuba nti zisse ku nabbi nga bwe tuziwudde nga zisomebwa, nabbi n'atumya muganda wa Saadi ibn Rabi'a n'amugamba nti kwata 200 biwa abaana ba Saadi ibn Rabi'a, okwata kinu kya munaana okiwa omukyala wa Saadi ibn Rabi'a, ate ekyo ekiba kifissewo fahuwa laka akhi Saadi ibn Rabi'a, ekyo ekiba kifisse kikyogwe muganda wa Saadi ibn Rabi'a. Allah tutegeeza tugamba yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Yatulaamira Allah ow'ekitiibwa eri abaana baffe be tuzaala, abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala, lidhakari mithlu hadhil unthayayn, ng'omwana ow'obulenzi alina emigabo ebiri egy'omwana omuwala. Allah subhanahu wa ta'ala yawa omwana omulenzi emigabo ebiri, omwana omuwala n'abeera omulenzi n'abanga anafiya ku mugabo gw'omwana omuwala. Omuwala alina omugabo gumu, omulenzi alina emigabo ebiri, lwa nsonga ti bw'otunuulira olwaleero omuntu atyasinza okubeera n'obwetaavu bw'emmaali oluvannyuma lw'abakadde baffe okuba nti bafa aba mwana wa bulenzi, yateekeddwa okuyimirizawo famire ye, yatuuka n'awasa nayimirizawo famire ye, na bikyatono y'owobuwala alina abamwegomba ne bamuta oluvannyuma lwa mukadde waffe okubeera ng'afa, oluusi ayinza n'okufa nga yagenda nadda. Ate naye bw'alemererwa gy'agenze naye ngugwazisiba ataziza wa muganda we omulenzi. Allah yagamba nti fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak. Omuntu bw'abanga afudde n'aleka abaana ab'obuwala nga balesewo babiri bokka, abaana abo ab'obuwala baweebwe omugabo gwa 2/3. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Saate bw'abanga alese omwana ow'obuwala omu, omwana oyo afuna omugabo gwa 1/2. Wal abawayhi kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ate abazadde ababiri, maama ne taata abazaala omuntu oli eyafudde, buli omu afuna omugabo gwa 1/6 senga mutabani waabwe abaleseewo omwana yenna oba muwala waabwe. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawaahu faliummihi thuluth. Bw'abanga taleseewo omwana yenna, omuntu ono afudde, mutabani oba muwala nga afudde talese mwana yenna, olwo maama w'omufu aba afuna omugabo gwa 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun faliummihi sudus. Ate bw'abanga aleseewo mugande we yenna, olwo omugabo gwa maama gugenda kubeera excluded partially, okuva ku mugabo gw'ekimu/3 gugende ku mugabo gw'ekimu/6 olw'okuba nti omuntu ono afudde aba alese omuganda we. N'olwekyo katuddeku waggulu katimba, tetugenda kubanga tuwanvuye nnyo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Tulabye Allah yagamba nti yusikumullahu fi awladikum. Ekigambo awladi, erinnya eryo awladi mu ta'biri ya Qur'ani lyajja nga liri plural, tuliyita jamu al-mudhakkaru, jamu at-taksir, lyajja nga liri plural. Saate abasajja mu lulimi batugamba bannanahawu ti erinnya bwe lijja nga jamu nga liri mu plural, wa udhifa bidhamiru, naye nga mudhaafu ilayhi nga ligatiddwako pronoun yufiidu umumu, liba libuna ku baana bonna. Kati mu tteeka lino twagala tuyigemu akantu katimu. Allah yagamba awlaadukum, erinnya lyajja nga libuna ku baana bonna, wabula atiraba obukulu bw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yayogera n'aleka nabbi aspecializinge wano, nabbi n'aspecializinga ku baana ki, ani ateekeddwa okusika n'ani atateekeddwa okusika. Haifu yakulu, nabbi yagamba la yarifu lmuslimu lkafir wala lkafiru lmuslimu. Omusiraamu tasikira atali musiraamu, n'atali musiraamu ne tasikira musiraamu. Kitegeeza mukadde woye bw'abanga afudde n'abanga omwana aba avudde mu busiraamu, tateekeddwa kubeera nga abaako kyasikira ku bakadde be. N'olwekyo Allah yongera n'agamba nti fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak. Omuntu ono afudde bw'abanga alese abaana ab'obuwala babiri bokka nga be basigaddewo, falahunna thulutha ma tarak, bagabana omugabo gwa 2/3. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Saate omwana ono ogw'obuwala bw'abanga yasigaddewo omu, falaha nisfu, aba asikira omugabo gwa 1/2. N'olwekyo mu mbeera eyo wakad dhakara fi sunna haratan ukhra,
ahadithi zo wekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zannyonnyola embeera ey'okubiri gye tutalayo wano mu Qur'an. Mbeera ki? Ayatuka almayyit bintan, ye mufu okuba ng'alese omwana ow'obuwala, ng'alesewo omwana omu yekka ow'obuwala, wa binti ibni, n'alekawo ne muzzukulu we omuwala azaalibwa mutabani we. Mu mbeera eno nga mukadde waffe ono afudde, yali yazaala abaana babiri, yazaala omwana ow'obulenzi n'azaala n'omwana ow'obuwala. Kati omwana ono ow'obulenzi naye n'akula n'azaalayo akaana ak'obuwala, kyokka ono omwana ow'obulenzi n'afa oluvannyuma lw'okufa kwa kitaawe. Kati taata we agenze okufa n'aba ng'alese muzzukulu ono omuwala owa mutabani we ne muwala we yennyini. Nabbi awo yannyonnyo n'agamba nti fali binti nisfu, omwana omuwala tumuwa omugabo gwa kimu kyakubiri. Lwaki? Liinfiradi, olw'okuba asigaddewo yekka. Ensonga ey'okubiri, wala adamu muassabu laha, tewasigaddeewo mugande we mulenzi yandimuleetedde kuba nti basikira empisi naye. Wali binti ibn, ate ono muzzukulu we omuwala owa mutabani we sudusu asikira ekigaalo mu mugabo gwa kimu kya mukaaga. Lwa nsonga ki? Litakmilatu thuluthaini, olw'okujjuliza bibiri byakusatu erigabanwa abaana ababiri. Kaala ulama abamanyi bannyonnyola ne bagamba ku nsonga eyo, inna awlaada al-ibni wa awlaaduhum yakumuuna maqaamu al-awlaadi idha adamu, abaana b'abaana n'abaana baabwe yakumuuna al-awlaadu, bayimirirawo mu bifo bya bataata baabwe, idha adamu, senga bataata baabwe bafa, oluvannyuma babeera nga baafa. Nga kye tulabye nti omwana oli omuwala afunye omugabo ogw'ekimu eky'omukaaga oluvannyuma olw'okuba nti taata we yali yafa. Kati abaana bano bayimirirawo ne basikira bajjajjaabwe senga bataata we babeera nga baasaanawo nga baavaawo. Wa intabaka al-ulya, wabula ate senga babeerawo tahjubu al-asfal, batabani b'omufu senga babanga bo we bali, abaana baabwe tebasika era tetubasembeza. Lwaki? Bataata baabwe we wali. Saati bataata babeera nga bo baafa oluvannyuma olwo abaana bano be bayimirirawo yakumu maqaamu awlaadu, bayimirirawo mu bifo by'abakadde baabwe. Wa inkaana alwaladu la'ala untha, senga ate omwana ono abazaalibwa omufu abasigaddewo nga muwala, akhadhita al-untha haqqaha, tukwata omugabo gw'omwana omuwala ne tugumuwa nga Allah bwe yagamba nti wa inkaanat wahidatan falaha nisfu, bw'abanga asigadde omuwala omutuma omugabo gwa kimu kyakubiri. Wa baaqili waladu liwaladu inkaana dhakaran, ne tukwata ekiba kifisse ne tukiwa omuzzukulu wa mufu azaalibwa mutabani we, bisharuti, omuzzukulu oyo ateekeddwa okubeera nga mwana wa bulenzi, olwo tuba tumuwa eba bifisse. Ekyokulabirako nti mukadde omuntu afudde n'aleka muwala we n'alekawo ne mutabani wa mutabani we, kiba kitegeeza nti muwala we nisfu, lwaki asigaddewo omu, mutabani wa mutabani we omuzzukulu n'abeera nga atwala eba bifisse. Wa inkaana liwaladu untha utiyat al-ulya nisfu wa utitu sufla sudusu takmilatu thuluthaini, senga omwana aba asigaddewo omuzzukulu, omwana w'omufu asigalawo nga muzzukulu muwala, tuba tukwata omugabo gwa kimu kyakumi ne tukiwa omwana oli omuwala ow'omufu, ate ono omuzzukulu ne tumuwa kimu kya mukaaga. Litakmilatu thuluthaini, olw'okudduliza omugabo gwa bibiri byakusatu erigabanwa abaana babiri senga banga basigaddewo nga bawala. Nga bwe tulabye okusooka ti senga omuntu abanga afudde n'aleka muwala we n'aleka ne muzzukulu we nga muwala nga azaalibwa mutabani we, omwana w'omufu omuwala nisfu kimu kyakubiri, ate omuzzukulu kimu kya mukaaga, olw'okudduliza bibiri byakusatu erigabanwa abaana ababiri ab'obuwala. N'olwekyo tubageraageranya abaana abo li annana nuqaddiruhuma hukumu lbintiya, bonna tubabalako hukumu y'okuba nti bawala, naye ate watafawata fi kisima, baawukana migabo. Lwaki baawukana migabo? Bitafawuti daraja, olw'okuba nti ne mu madaala egy'omufu baawukana. Tugenda okulaba ng'ono muwala muzzukulu wa mutabani wa mufu,
muzzukulu wa mufu omwana wa mutabani wa mufu ate ono muwala wa mufu kati olwokuba nti bawukana mu maddaala muwala w'omufu kimu kyakubiri kuba yali okumpi ennyo n'omufu ate ono muzzukulu n'abeera nga aweerwa omugabo gwa kimu kya mukaaga olw'okujuliza biri byakusatu nolwekyo wa bihadhihi lhikima mu mbeera eyo jaa fi sunna era hadithi yali nabbi yajja nga nabbi agamba nti wa inkana liwaradu l a'la bintaini sante senga abanga alese abaana baabo obuwala babiri akhadhina thuluthaini abaana bwetubawa omugabo gwa bibiri byakusatu wa inkana liwaradu l asfalu infa saate bwabanga alese nga basigadde abawala babiri ne wasigalawo ne muzzukulu w'omufu mwana wa buwala naye omuzzukulu ono ateekeddwa okubanga mutabani wa mufu awo tukola tutya tugamba nti lam yakun laha shay'un olwo muzzukulu ono aba talina kyagenda kusikira illa an yakuna biizaiha au asfalu minha dhakarin agamba ki fa innahu ta'khudhu minhu ma baqi falidhakari mithlu hadhi l-unthayaini olwo kiba okujjako ng'omwana ono ow'obuwala ng'asigaddewo ne muganda we ate omulenzi omuzzukulu ono nga omufu afudde n'aleka abaana ab'obuwala babiri bawalabe n'alekawo omuzzukulu omuwala n'omuzzukulu omulenzi olwo kiba kitegeeza abaana b'omufu bali eri bombiri abawala bagaba n'omugabo gwa bibiri byakusatu kuba Allah yagamba ki yagamba nti fa in kunna nisaa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma taraka babagabana bibiri byakusatu lwakiri ta'addudi basukka ku mugabo gw'okubeera omu kati wabeera nga abaana bawala basigaddewo babiri ne wasigalawo ne muzzukulu w'omufu omuwala binti ibuni kawala ka mutabani w'omufu kaba kazzukulu ke nga kasigaddewo kamu tekabaako kikafuna kabeera excluded totally from inheritance tuba tukajjamu tekasika lwaki listigraqu lbanatu thuluthaini olw'okuba nti bawala b'omufu bamaziwo omugabo gwa bibiri byakusatu okugabanwa abaana ab'obuwala ababiri saate senga kabanga kasigaddewo ne kaganda ka kalenzi nga taata waabwe yali abuzadde bubiri yazaalako n'azaala ne kaganda ka kalenzi taata waabwe n'afa jjajja waabwe naye n'afa ne bubanga bwe busigaddewo bubiri ne bawala b'omufu babiri abeera basenga baabwe awo tukola tutya tugamba nti falibintaini thuluthaini bawala b'omufu bagabana bibiri byakusatu ate bano bazzukulu b'omufu ne basikira ekyo ekibeera kifisseewo naye nga tugamba ki falidhakari mithlu hadhi l-unthayaini ng'omuzzukulu aliko omulenzi alina emigabo ebiri egy'omuzzukulu aliko omuwala nolwekyo biidhinillahi subhanahu wataala ekyo kyetulabyeko olwalano insha allah omulundi omula tugenda kubanga tujja tumalayo mpola allah wanaabeera nga akkiriza wa shukurani ala husni istimaikum wasalamu llahi alaikum warahmatuhu wabarakatuhu